Abooluganda mbalamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama Katonda atukuumye n'atutuusa ssaawa zino nga tukyali balamu. Nteeka abo bonna abali ku malwaliro, abafiiriddwa, abalina ebizibu by'enjawulo nti Mukama afaayo gye muli. Kakati nsinziira wano ku MDC TV okubatuusaako obubaka buno, era nga sinagenda mu maaso nkusaba gwe wenna ampuliriza, bw'ofuna obubaka buno genda busheyalinge n'abalala, kubanga tuli ku YouTube MDC TV, tuli ku X MDC TV, Instagram MDC TV ne XX MDC TV, kusaako Facebook MDC TV ne ku TikTok MDC TV. Leero tuze n'omulamwa ogugamba omusajja omulungi oba omusajja yandyeyisizza atya, omusajja omutuufu yandyeyisizza atya. Ye Katonda bwe yatonda omusajja kiki kye yamulagira? Katusabe. Tukwebaza Ayi Kabaka wa bakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagala kwo by'otuwadde. Tugenda kuyiga ekigambo kyo, tusaba otukkirize, tusaba obeere wamu naffe otusonyiwe byonna, ku bwa Yesu Kristo tusabye, amiina. Omusajja yandyeyisizza. Bwe tugenda mu kitabo kya Lubereberye essula 2 olunyiriri olw'15 agamba nti then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and to keep it. Nti Mukama Katonda n'akwata omusajja n'amuteeka mu lusuku Edeni okululabirira n'okulukuumanga. Mukyo kitegeeza nti omusajja mulabirizi ate mukuumi. Ekintu ekyo kigazi, bw'oba omulabirizi, bw'oba omukuumi, kiki kye kitegeeza? By'okuuma olina okubikuuma ne bitabula, olina okubirabirira ne biba obulungi. Si kye kitegeeza? Kiki olina okukola? Wano kyavudde agamba nti omusajja omulungi atera okutwalibwa ng'omusajja alina empisa n'enneeyisa eziraga nti assa ekitiibwa n'ekisa n'okufaayo ku balala. Kubanga bw'oba okuuma oba olina okufaayo, kulaga okufaayo. Gundi ali atya? Ali mulungi. Omuntu afunye ekizibu n'otoyitako muyite. Kyekyo kitegeeza nti kukuuma. Fe omulimu gwaffe tuli bakuma, tuli ba security, tusecuwinga eri abantu abalala. Ebintu byonna biba bibakoze eki? Bibatuuseeko. Kakati ensonga esooka endala gamba nti omusajja muzira. Aba muzira atya? Omusajja omulungi asuubirwa okwoleka enneeyisa ey'obuzira, gamba ng'okuggulawo enzigi n'okuwaayo ebifo n'okulaga empisa eri abakyala n'abalala. Olina okulaga obuzira obwo, oba kyetaaga kwewaayo n'oweewaayo olw'okukuuma abalala basobole okubeera obulungi. Muno ng'alina ekizibu weeweeyo okulaba nga abalala bafuna obulungi, so si kutiitiira. Gwe bwe kijja ne weekweka, bwe kijja kakati bonna ekweka olwo omukyala akole ki? Ensonga ey'okubiri, okuwa ekitiibwa n'ekisa. Omusajja omulungi ayisa abalala era awa abalala ekitiibwa, ekisa n'okusaasira awatali kufaayo ku mbeera yaabwe oba bantu oba muntu ki, mbeera yaabwe oba embeera gye balimu. Tofaayo. Bw'oba ng'ofaayo ku balala tofaayo oba onoofuna empeera oba onoosasulwa. No, omusajja omutuufu si bw'ati walina okuba. Olina okuba ng'okolera abalala, bw'olaba nga abalala bali mu buzibu naawe ng'ofaayo. Si kwagala kulaba gugwe bano bali mu buzibu ng'oyita abayite. Ekyo si kye kikyamu. Omusajja bw'ati walina okubeera nga luli olunyiri lwe mbasomedde. Kulabirira. Mulimu gwaffe gwa kulabirira, gwa kukuuma ebintu bibeere bulungi. Kiina ekyo kintu kitegeeza ebintu kusinziira nga bwe nzija nga nkusomesa.
era olunyiriro tugenda okutambulirako wiiki yonna obwesimbu. Omusajja alina okuba mwesimbu. Omusajja omulungi wa mazima, yeesigika era alina emisingi, anywerera ku mpisa enywevu era atwala obuvunaanyizibwa ku bikolwa bye. Kitegeerekese kankiddemu nti obwesimbu alina kuba mwesimbu. Omusajja omulungi ow'amazima yeesigika era alina emisingi, anywerera ku mpisa enywevu era atwala obuvunaanyizibwa ku bikolwa bye. Njagala nkutegeeze era nagambako n'abantu neŋŋamba nti mulaba, omukyala agenda kwonooneka n'akola empisa etategeerekeka, gwe omusajja gwasooka. Era oyinza okukola ekintu n'obwoba okoze kitono, ate omukyala bw'ayonooneka ayonooneka kubi, naye gw'oba omuwadde ekyokulabirako ky'oba okoze kyekimulagana kikyakola, ate bw'ayonooneka n'ayonooneka bubi n'otabuka n'okera ki, naye nga weerabidde gwe wabireese. So abasajja buvunaanyizibwa waffe okubeera abeesimbu ate okubeera abalungi. Okwefuga n'okwetegeera niyo nsonga yakutaano. Omusajja omulungi yeefuga, aba amanyi eneewulira ze n'obusobozi bwe era afuba okwetereeza. Oba mulimu abamu agamba I don't mind, I don't care, amala gakola ne bwakola ensobi tafaayo. Naye omuntu omusajja ddala, gentleman, omusajja ategeera, omusajja ddala yeetegeera, ategeera ensobi ze n'amanya kyakoze ensobi ne yeetereeza nga tebanaana kumunenya. Ye musajja omutuufu. Ensonga ey'okutaano gye ngenda okukomako olunaku olwaleero, obuvunaanyizibwa. Omusajja omulungi atwala obuvunaanyizibwa ku kikolwa kye, avunaanyizibwa ku nsobi ze era atereeza bwe kiba kyetaagisa. Ntuba kunenyaako kale kacune bw'amagundi ensobi eno bweti ne bweti, nogamba musori, nsaba kunsonyiwa, naye n'otawawaamuka. Abasinga bagamba abasajja nti omusajja teyeetonda. Bw'okoma obuteetonda amakaago gaba goonooneka. N'okola ensobi, ate abakyala bagezi, okola esooka n'asirika n'afuuka mwetowaze gy'oli, yenna n'akulaga nti yetafuddeyo, n'okola ey'okubiri, ey'okusatu, naye bwe ziwera ennyingi jjukirayo mutima gugenda guzimba. Bwe ziwera ogenda kulaba ng'abisiba era gamba nze nnoba. Ne weebuuza, mukyala anoba? Kati no wanobera oyinza n'okukola akasobi katono, so nga akakasobi ke kajjayo biri n'ekyanguwa. Bw'oba okoze ensobi at first, weetonde mu maaso ga mukyala. Omusajja osobola kwetonda, omusajja omutuufu yeetonda, niyeetonda mu maaso g'omukyala naga nsobezza, nsaba kunsonyiwa. Omusajja osobola kwetonda mu maaso g'abaana bo n'ogamba abaana bange munsonyiwe, abaana ne bakusonyiwa, amaka bwe gatambula. Naye bw'ateetonda oba wabaaki, n'ofuuka kiwagi, togambikako. Gwabogora gwakola ki, kwegamba gwe wafuuka mulala. Amaka watogenda gasobola, mu mbeera society watogenda kumalako. Ne waba leadership, n'oba oli leader naye yeetonda. Leader naye bw'osobola otegeera nti okoze ensobi n'ogamba I'm sorry, forgive me, please. Ye musajja omutuufu. Tolinda kumala kugamba, ne waba kugambye kale tofuuka kiwagi n'ozimba, naye otegeera ensobi n'oweenenya. Bwe weenenya n'akagambo sorry kaba katono, naye ate mwattu kataasa bingi. So ab'emikwano, olwaleero
nyinza okukomaawo naye olunaku olulala tugenda tandikiraawo era nga tuli ku musajja tusinziire ne mu Bayibuli omusajja yeeyisanga atya tulabe nga Katonda yagamba atya nga bwe tulabe wano tulabe kusinzira ku lunyiriro nti omusajja mukuumi bw'oba okuma bingi byotwaliramu ng'okuuma bingi byotwaliramu ng'olabirira tomala galabirira bw'onoolabirira bubi bigenda kukunoonekako bw'onookuuma bubi bigenda kutolokako so olina kukuuma na bwegendereza olina kulabirira na bwegendereza wuuno omusajja bwe yakuuma bubi Adamu n'awaayo omukyala olusuku baalumugobamu negw'osaaga so you have to be careful bw'oba olabirira bw'oba okuuma Mukama abakuume Mukama abeere wamu nammwe manya asigadde nze Evangelist Asiim Rogers katusabe tukwebaza ayi kabaka w'abakabaka olw'ekigambo kino kituva okuyiga tusabe kikola amakulu erife ku bwa Yesu Kristo tusabye amiina.